Ha! Ne zino zaabaddemu. Kati munnange balina okumukuba ekifaananyi, balina omukuba akanyafanyi ng'alaze ku sikisi paakisi. Zizo kweziri. Kati olw'okunyirirako alina omuteekako oil mukazi wattu. Guno nagwo mulimo gwe munnange. N'amusaako oil. Naye alina engeri gy'asiriikiriramu n'atunuulira ekifuba kya mwana mulenzi ono bw'ayisaako emikono. Neze mbabbirako nganze omuntu Josh. Bw'oba onjagaza emirembe tonkwate mu kifuba bw'otyo. Nyiza okwambalira, nyiza olaba omukono gyagutwala. Yazze musiga oil naye agira bw'atya bw'abanga ate bw'aggwamu nagawa. Atolooza ekinyegenyege tekyabakwata mpaka kweruma mimwa. Ne beeruma emimwa onazze kumukuba bifaananyi oli bazzemu kuba bifaananyi laba kati simanyi oba eyo shoti nabakyani agikutte. Yes, okay, alright, tolekedde ate mbulambalamba. Oluvannyuma lw'okubbira kubiri munda ng'omanya tugyolekedde. Naye nga besti kugamba ekintu kimu nti munnange likinga. Sooka onyiga akapesa ka like kati akapesa ka like essaawa eno. Kanyiga essaawa eno. Webale nnyo webali eddala. Naye nga munnange ate njagala okubategeeza nti no gundi production ya VJ Joshke yagaziyemuko era nga nina bavijja abalala ab'enjawulo abatwegasseeko mu system eno. Anti jjukira wano tuba tufulumiza firimu nga tulina olukusa okuva eri Abanigeria bennyini. Okategedde munnange ekyo kitegeeza ki? Nti firimu oba ogenda ziraba terimbwa ate eno paati 1 twagikuwadde paati 2 yaganye. Kati zonna ziba weeziri. Naye nga nkutegeeza ate tulina VJ Dax ku screen yo nga n'oyo kwali ku board. Ne mu ngeri endala njagala guno omukisa oguwa besti oba ng'olina VJ oba ng'olina mukwano gwo muganda wo ayagala okuyingira omulimu guno munoonyeeko ku 07587333 nkubiraako essimu directly tukyetaaga ba VJ mu nnimi ez'enjawulo ate gwe ow'Oluswayiri nkwaniriza bitya firimu katugitandike mbulambalamba. Kati tutandise ne mwana mulenzi Morisi Samo nabagamba dde ono muganda wange. Besitomu yangamba neesiba ku bantu gwe tolanga nfaanana omulaba tufaanagana yoyo yennyini. Kati munange Morisi Samo ku screen yo oyo buli we mulaba muyita Josh era wulya nga muyita Josh nga bamuyise eddala towakana tuba tusimbudde. Ali wano ayimuka photoshoot era nga mamiyo yakoze ku by'okumukuba ebifaananyi. Omanyi waliwo emirimu ng'ebiseera ebisinga zitwalibwa kubanga gy'abasajja lwa nsonga nti giba gya bwongo. Naye bw'osanga omukazi ng'akola omulimu bwe guti oyo aba extra woman. Omanyi nze ntera okubayita ba extra minded woman. Omukazi yenna akola ataliiwo kuweebwa nga tolinda kuweebwa. You are an extra minded woman. Kati aba agwa mukazi wattu n'amukwata ko aleme kugwa naye kapozi kabadde kaki ono kameramaani kamera woman ate oli kiraya nti owaayi ne baddayo mu zipozi. Kati ba extra minded women mwe namba tumiddeko nnyo abaana abali ebweru abo ba extra minded women. Omukazi yenna nga talowooleza mu kuweebwa wabula ng'akimanyi nti omuntu asobola okwekolerera oba omuntu alina okwekolerera okubeera ne status. You are an extra minded woman. Ate gwe akola emirimu gy'obwongo ono production story twatugende gwe ate oli extra ordinary minded woman. Batumiddeko nnyo. Kati omukulu nga bajjayo obupozi bwonna n'atuulako ne wano ne zino zaabaddemu. Kati munnange balina okumukuba ekifaananyi, balina omukuba akanyafanyi ng'alaze ku sikisi paakisi. Zizo kweziri. Kati olw'okunyirirako alina omuteekako oil mukazi wattu. Guno nagwo mulimo gwe munnange. N'amusaako oil. Naye alina engeri gy'asiriikiriramu n'atunuulira ekifuba kya mwana mulenzi ono bw'ayisaako emikono. Neze mbabbirako nganze omuntu Josh.
obonjagaza emirembe tonkwata mu kifuba bwotyo nyinza okwambalira nyinza olaba omukono gyagutwala yaze musiga oiro naye agira bw'atya bw'abanga ate bw'aggwamu nagabwa atolooza ekinyegenyege tekyabakwata mpaka kweruma mimwa ne beeruma emimwa onazze kumukuba bifaananyi oli bazzemu kuba bifaananyi laba kati simanyi oba eyo shooti nabakyani agikutte ani abakubye shooti eyo mwana ejjukiza nagamba lekaleka gwe kyenkozi kya busiru ate napapa ayeyeye akwata ebintu bye atambulave owaayi kiki tetunamalirizanga Joshiraga naye kano nako obuntu obutono bwe butyo kiisi si nsonga nkulu ffe gye tuli yes osanga omwana w'omuntu n'omuwaka kiisi n'omugamba nkulamusizaako mu kizungu nebikomaawo ovaawa gwe nnyabo Young lady, where are you coming? Nkubuuza ovaawa essaawa zino okubanga z'oli mu kuyingira ewaka taata mbadde nva kalimo kakuba bifaananyi kuba bifaananyi so naye gwe nnyabo soko mbulire bent on bringing shame to me by becoming bw'otyo wasalawo okuleeta buswavu ku famire yange nga okola omulimu gw'okuba ebifaananyi your siblings are all abroad baganda bo bonna bali bweru nkugamba ogende eyo ofuuke ekintu eky'omugaso ogaanyi kino tekisanyusa taata your studies and get involved in the family lwaki togenda n'osomere bweru taata nze ebyo sibyagala saagala family business nze njagala kuba bifaananyi ye passion yange we bwagazi bwange we mulimo gwenjagala gwenfiirako taata allow me follow mine gwe nzikiriza nze ngoberere ekyange kuba naawe taata wo yakukkiriza gundi I will become a photographer sisobola kukkiriza muwala wange kufuuka mukubi wa bifaananyi sha jumping from one street to another owaaye ng'ova ku street eno ddeeri okuba ono n'oli okuba ebisolo n'ebinyonyi n'ebitagasa mbusimanyi oli muwala wange chifu look at the time you're coming home sokolaba obudde bw'oyingira wano if something had happened to you singa wabaawo ekikya taata ndyokke kasita ndyokke tewali buzibu nze nkomyewo ndeka nkola omulimu gwenjagala nagwo gwa kitiibwa ogw'ebifaananyi if you need my support ezo get something reasonable oba oyagala sapooti yange sijja kuwagiramu ebyo kola omulimu ogw'omugaso so si ebyo owulira next you come back this late wulira I'll be grounding you taata n'amugamba lwoddamu okudda leeti ngenda kusibira mu nyumba ne taata ndi mukulu sikyali mwana muto naawe taata sha nga lwaki oli mukulu ye taata under my roof mu nju eyange mwokulidde maama nedda baaba tebijja kukola taata ayina muwala we taata mugagga naye muwala we ayagala mulimu gwa bifaananyi kyokka taata ekyo tekiweesa famire y'ekitiibwa ozegayo ekintu bwe kityo kati taata aluma ejjiika agamba muwala we waakiri agende ebweru asomereeyo akole emirimu gya famire ye muwala we tayagala wano bambi ewali essanyu lye kati nno gwe yasembeyo okuba ebifaananyi ali mu byeditinga ne wabaawo akonkona naye ng'alimu bambi lulungi lusajja lwazitu lusimayiringa bulungi kati maidi ng'ajja munanyize kutegeeza emmere eyidde naye siri muyala enjala tennuma kale nja kutegeeza ng'enjala ennuma ondeetere n'akomawo ku bifaananyi bye omulimu agwagala n'ate ku luno yakubye kiraya nti baaba yamusse amatu mwana muwala yagudde amatu ayeyeye Josh alekeka omunigeria gwakunze atayina mwana ontunulako n'emmere neegagirawo gy'obadde olya ate badde fresh kati okudde eno muwala watu kazi watu ngajja ebifaananyi byo bibino ebiri ku disiki eno kwata Your pictures are there. Kwata nawe ebifaananyi byogende. Yesterday was my birthday. Eggulo yabadde birthday yange. You knew how important. Wategedde ebifaananyi ebyo mbyetaaga n'otabireeta. I'm sorry I had internal. Nsonyiwa nabaddemu n'obuzibu obwange obwewaka. Obuzibu bwo? Ye. And if I may ask. Ye kankubuuze. Before your session with me ended. Lwaki wagenze nga tukyakuba ebifaananyi? No. Kyogamba tomanyi? Simanyi. You don't know why? Tomanyi lwaki? Why explain? Why simanyi lwaki? Kubanga wankiisinze. You kissed. Gwe yankiisinze. No. Ngamba gwe yankiisinze. Ulira oluyombo. Because you couldn't resist. Gwe abadde tosobola kyewubeera. What the hell? Weyita ki mazima ddala lwaki?
lino ddagala omukazi waayomba mubuutikira emimwa nga bw'akoze okudda eno Pitch deck. kati ng'akubira bwana alina kwegamba omu ku bakozi be gwakubidde nagamba waaye nga tonateekateeka presentation bagiyita pitch deck. Pitch deck eba presentation singa muba mugenda opitchinga like nga business mwine ekirowoozo kye mwanjula oba mwagala kumaaginga businesses. Presentation gyokola okulaga project amakulu gaayo nti bweti ne bweti eyeetagisa kino tufuniramu wano na wano yeyo gye bayita pitch deck. Ako nako tukayize. Calling her number but it's not going through. She at home. Kati ng'abuuza Hazo waali ono mukwano gwe amukubira taliiwo. Run with that stupid camera of hers. Waaya tolowooza waali yatambudde dda n'ekikamera kye ekisiru. Look, labayo. to talk some senses into that. Mbadde nsaba oyogereko ne mukwano gwoyo addemu ku magezi. Should relocate her abroad to. Abeere agende ne banne abali ebweru. Ave mu ebyo bikasasiro byaliko. Away in this country and that is not good. Nze silowooza nti ali safe okubeera mu eno ensi ate talina bikulu byagenda. Naga kale njagezaako. She's not at home. I don't know. Why? Taliiwo ate simanyi na wajali. Okay. Maybe I should be going. I'll call her later. Kale ndowooza kanteme taata nja mukubirako oluvannyuma. Thank you, sir. Weebale nnyo ssebo. Kati ono mukwano gwani gwa Hezo muwala woono. Naye taata omwana omulimo gwaliko tagwagalirako ddala guswaza famire y'embu. Nzijjukiza ebiseera ebyo we twadiikuulanga nga twadiikuulanga ku makubo mu COVID-19. Omulimu gwali guswaza naye nga munnange ndeko omukyala ewaka neŋŋenda n'enzina ku kkubo twali batembeyiwa amazina nga tujjamu ekikumi eri yali passion. Kati omukulu aleese pitch deck gye bamutumye kyokka tekyewuunyisa ye mulenzi muwala we gwe yabadde akuba ebifaananyi kati asanga taata nga tali mu mbeera. Nagamba mukama wange njogera naawe naye toliiwo. Namugamba just buzibu bwa famire munnange butono nnyo. Omu ku baana bange mbutuufu ankaluubiriza mu mbeera. Mbadde manya abaana bo bonna bali bweru. Nagamba waliwo omwali e Uganda. Naye munnange omwana aganye okweyunga ku banna abali mu Amerika bakole emirimu. Ali mu kirime eky'ekisiru ekitalibuweesa na famire yaffe ekitiibwa. Mwana kati alina ebyo byayita mikwano gye kirayika be bamuwaga sitoni twatugende. Kati tamanyi na kyakola. Bwana Joshua bamugamba sorry mukama wange. Aye munnange abaana ebiseera ebisinga bagoberera ekyo ekiri mu excitement yakwegamba okulinga okuyaayana kwabwe ate ne batamanya nti waliwo ekkuba ettuufu naye okiwaamu akadde kisobola okuggwa. Nagamba okakasa nti ye munnange bwe kiri. Nagamba munnange street yo si yabanafu era tajja mmalako bwangu dajja kudda ewaka adde mu layini ku mirimu gy'oyagala. Kati yayogera bulungi bambi musajja mukulu ono n'ayogera ne ssezaala we gwatannamanya ye yafuuse ssezaala muntu omunywegera amaaba afuuse ssezaalawo. Nedda baaba egera maaso atange batumiddeko mwenna muli eyo manyi olinayo ssezaala kumbe bakulabanga kyanyina ekyokubiri. God, like you need to see this guy. Kati mwana muwala gadde naawanira mukwano gwe lulenzi. Gwe bannange oli omulenzi osaanye omulabako banaye Joshi mulaba edduka. So you almost made out with this guy. Ne gundi kirayika mwatuuse wala n'omulenzi ono. Cute. Kyoga mulungi. An understatement. Gwe nno oli mulungi n'okusinga ku bw'osobola okugamba nti mulungi nnyo. Body is hot. Bannange mulungi. Biceps, his abs, his... Talina kyatasobola kuwanda. Omanyi okuwanda omuntu n'ebigambo ne bikusukkako. Tell me. What? Nsooka ombuulire. Like very rich. Mugagga nnyo. Oh. Yeah. How am I supposed to know? Lwaki mmanya ntya? Nobody I know his bank account. How? Kyogamba omuntu olumu nga ng'omanyirawo sente z'alina ku banka. Loving guy that will love. Nze ekikulu njagala mwana wa bulenzi ananjagala sifaayo ku sente z'alina. Would never cease to amaze me. Wabula tojja lekera kuneewuunyisa. Look at you. Sooka weetunuulire.
Which girl in your class omuwala omugagga mu kiraasi gy'olimu has standard? ku standard z'oliko. Oh God. Ayi Mukama Katonda. You have all the money in this world to buy any car of your choice. Kale kyewuunyisa olina essente zonna z'osobola okukozesa okugula ekintu kyonna ky'oyagala kebera emmotoka. Because it's Naye gwe tosobola tofaayo na ku musajja. you hear different G's. Agamba gwe You receive fresh kwegamba mwana muwala ono pressure again. ye muntu atafaayo ku musajja gw'alina afa ku mukwano gw'afuna ku musajja oyo. If he has given you the amount of money, Ono yagamba bula Katonda gwa atalina mannyo Katonda gwawe ennyama. Nze Katonda singa yampamu ezo ssente gwe nandifunye omusajja ng'alina convoy nga waba atambula bagamba ero gwe For me too. As for what? kati nga gwe bakutwala wangaani kati bambi your dad said. omuntu kika kino For what? kati ng'amugamba munaye taata nsindise Happening. gwe Or stopping photography. taata waba akugamba mbusimanyi ombulire ku by'okulekera okuba ebifaananyi nedda sijja owulidde mwana muwala tayagala kubuulira kintu kyonna mbw ate simanyi alekerawo omulimu gwe omanyi ebiseera ebisinga kino kye bayita call buli omu ayina kye baamutuma okukola oba Katonda kye yamutondera okukola osegera ekintu ekyo Of course. kati call etuula mu mutima gwo eba passion yo osegera Yes. kyobeera nga kyoyagala era ekyo ekituula mu mutima gwo kyoba ofiirako ennyo kati taata abadde alina meeting eri n'omuntu gw'ali naye naye tulaba mwana muwala wano alimujja apapirira adduka kati ate aba wasanga ono kukuba naye n'amugoba bannange kyekituuseewo era we yadduka misinde ng'atuukira eno ewa Joshi yono gwakuba ebifaananyi Nathani Joshi mujja kiwulira owaayi What is the meaning of this? kino okola kyaki Why are you knocking on my lwaki okuba okokona ku luggi lwange ng'omulwadde I came here because I know that Munange. only place that they won't come munange nzize wano nga manyi tino kyekifo kyokka kyesobola okunyambira steal something? obadde the ki thief. Please just let me in. munaye si babbi siri mubbi sina muntu gwenzibye nansikiriza nyingire Marry me off to one guy that I don't even know. ati munange ankayagala kunfumbiza musajja gwesaagala ate nze munange nzisiba Parents. gundi ate bazadde be. I'm an orphan. munange nze ndi orphan nze ndi mulekwa ndi nfunzi sirina bazadde wulira ate omuwala byalimba omusajja kati yasalawo amulimbe mbu ye kwegamba Thank you. ye orphani talina baki talina bazadde n'amukkiriza n'ayingira agayi ani amugoba kati omuwala ono adduse ewaka taata omusajja gwe tulabye ng'ali naye Hannah! ono yensonga lwaki adduse ewaka Hannah! ng'ayita hana ye maidi wa wano egenda mu maaso Please, call Hazel for me. kati munaye ng'amugamba mpitira hazo In her room. hazo tali mu ruumu ye Call her, but she wasn't there. nagenzeyo muyita naye nga taliimu She have gone by this time of the night. alina waagenze ekiro kya leero I don't know, sir. kuba abaddemu munaye simanyi It's okay. okay Yes, sir. kale tewali buzibu wulira nno wano Is there a problem? waliwo obuzibu bwonna muzeeyi ate tewali It's nothing to worry about. ate olina kyakweraliikirirako Hazel must have gone to her friend's place. haza alabika agenze wa mikwano gye Everything will still be carried on as planned. naye gwe teweeraliikirira buli kimu kigenda tambula nga My yetukibala father will not be happy to hear gwe kyoba omanya it didn't go as planned. taata tajja kuba musanyufu singa amanya nti wedding kwegamba embaga tegenze nga bwe bagipulaninze It must. kati kino kyekiddusiza mwana muwala ewaka taata ayagala kumufumbiza musajja mulala in the name of business It, omanyi abagagga balina nnyo bino ebintu babikola one who has something to lose. kale munnange yagamba gwe okimanyi munnaye muzeeyi I think, kasita okimanyi sinza afiirwa mu eno diiru friend's place. sebo n'omulenzi gwe bagenda omufumbiza mwebe ajjudde emirimu mwebe w'omukasitoma ke oba keimax yeeraga sebo kyamugamba wotayita muwalawo gwakimanyi eno diiru gwafiirwa nze sinza akola ki sinza afiirwa egenda mu maaso kati taata ng'agezaako kubira muwala wajje yadduse ta
Sebo ono yagenda okuwasa. The line is not connected. Owaayi essimu tayitamu. My friend. Kankubire ku mukwano gwe. Ayya. Omuko wuuno ayagala muwa mukazi we. Abagagga ebiseera ebimu mulimu abagagga abamu baba baagala okufumbiza abaana baabwe abantu abali na status eringa eyaabwe obeebagattako. Kwegamba tebaawula business kwegamba ku relationship. Buli kimu bw'oba balowooza business balina kikozesa business. Ate n'abazadde abamu bwe batyo. Mu kifo ky'okuwa omwana essanyu lye bagezaako musimanya ina bateekako obukwakulizo. Funa omuntu omugagga, funa omuntu atugattako, funa omuntu akola bwe kiti. Bamikwano mwebale kuzaala naye kiba kisingako omuntu n'omulekera essanyu lye kuba buli omu obulamu alina butambuza mu layini ye. We immediately are heading talking to Christopher. Kati munnange ono agamba nti yadduseeyo kawulidde nti boogera ne Christopher kati naayogera na maidi. Don't tell anybody. Bambi nkwegayidde tobaako omuntu yenna gw'ogamba. I do. I trust you. Namugamba munnaye nkwesiga. All right, bye. Kale bye. Kati ayogedde ne maidi n'amutegeeza nti kawulidde nga taata ayogera ne Christopher kwe kuddukayo emisinde. Christopher ye mwana mulenzi oli. Nagambye taata ayagala mufumbiza ku mpaka mu linnya lya bizinensi. Adduseeyo. Okudde eno omukulu ku makya alina okugenda okukola laba wasanga emmere ku mmeeza. Nga kuliko akapapula. I thought you could use some breakfast before work. Munnaye ndowoozezza nti oyinza okwetaaga okulya nga tonnagenda ku mulimu. N'abikulako. Wow. Ayya. My favorite. Emmere gye nsinga okwagala. Omutereddeko Rama Lusania, Joshi Lusania kubanze kati ebyo byensinga nange okwagala. That is my favorite. KFC, Joshi Lusania, Rama Lusania, Wandegeya. Omukulu omuwala yakedde kumufumbira kyasinga okwagala. Joshi Omunigeria muli wa Gonja. Nasooka awuliriza buli obuwoomi. Buviira ddala eri ku ndiko. Hazel? Hazel. You know I can see you. Okimanyi nkulaba nemba sikutunuulidde nedda. Would you like to join me? Onaaneeyungako? I'm not hungry. Naye nze tennuma. Ndi fine. Eggwe? Okakasa? It's nice. Kale, nungi. Good. Webale kusiima munnange. You like it? Ogyagadde? Love it. Njagadde nnyo. Okay. Thank you. Weebale munnange. Amwebaza. It's so thoughtful of you. Mutuufu okirowoozeza bulungi. This is the first time a woman is ever doing anything for me. Kyewuunyisa guno gwe mulundi ogusooka nze okufuna omukazi omulala anfumbira ng'oggyeko mange. N'omwana ng'alabye. Come. Buli kirayika baafuna. Bajja ku kigendererwa delivery. Olumala okuwa byakuleetedde tomuyingiza mu birala. Omuntu akuleetedde ekitereke ate oddawo mbufumba yoza ku ngoye. Sya. And then we decide to make this. Omanyi omukozi wa delivery mulalamu ku mufumbi. Kati wulira. Munnange asiima. You have good instincts. N'agamba otegedde otya nti munnange nkirowoozeza bulowooza. Okay. N'agamba ekyo olowoozeza kirungi kuba munnange eno gye nsinga okwagala. Just the way I like it, very soft. Enyuma enengeri gyegonderera. Nice. Ng'ekigaati kya boofulo. Omukulu yalya n'alya bw'alya bwe banyumya bwe baseka. You know you were so rude, right? N'okimanyi wali mukambwe. Easy. He's scary. Bannange otiisa. Oh, that rude? Lindako nze mukambwe. Nedda. Agreed. Siri mukambwe. Very rude. Oli mukambwe gwe. What? I completely forgot about work. Bana okimanyi badde neerabidde ate byogenda okukola. Kyokka nina okugenda obudde bumukute. Thank you. Kino kye nagambye atuuse n'alya ne banyumya
ne byabadde atya tabimazeewo naye emboozi ekutta akati neerabira nti omulimu kati mwana muwala kyakoze munnange sisita wange naawe ali eyo besti ebintu bitono webityo obikolanga omanyi mulimu ebintu ebyawula wife material ku kampwanki material ku chicken material n'enjawulo kati ebintu webityo Sure, sir. No. byebikola wife material And find out where he is. kati munaawe omukulu alina okutuuka eno ku mulimu naye tebannamanya wa gy'ali I also have a meeting with the MD of D&G Electronics kyokka nina meeting ne MD for me. wa kampani endala That reminds me. n'ekirala Haven't your department sent me the lwaki state quotation for it? department yammwe tenampa report Dad, I'm so sorry. munange nsonyiwa ku ekyo Sure, I'm going to make it available. ngenda kusobola kikwasaganya What? olunaku olwaleero Everybody doing naye that. lwaki buli muntu ebintu abikola nga bw'ayagala I'm so sorry, sir. n'oli yamugambye okukola piki deeke yagireese luvannyuma Platforms. naga akali genda I'll call him myself. akyola nekirala leka nze mwekubire nja mukubira essimu ajje kati mwana mulenzi oli Nathan Josh bamulinze naye Josh takola ki tajja ku mulimu kati ono yamaani n'akyaza munne You looking at? namugabo waayo otunuulira ki naga I was not expecting this place to be this. mbutuufu mbadde suubira kifo kino okufaanana bwe kiti Oh, musajja nga mugagga him? owaayi No. otandise ebyo You're the chief of judging people before even meeting them. omanyi gwe kabaka w'okujajinga abantu nga tonnamanya bituufu bakwatako Like girls that are rich. nagamba He munaye hates rich kids. A lot. ono ye tayagala bakazi bagagga Rich. ateeka abawala abagagga tabaagalirako To ddala tell him that I'm an orphan. era munnange kyampaliriza omulimba nti sirina kyendi Stop looking at me like era that. nze gwolaba egamba Like when I was lying. namugamba munaye namulimbye nti ndi nfunzi naye nabadde ndowooza ku bulamu bwa taata nga bwe nnimba tekituukirira No choice. naga waayi Please, you like this guy. kirabika omulenzi ono omwagala byadda nnyo See, the thing is, labayo olaba in my own life, but I just hope he feels the same way. omanyi okubeera nga n'okunyumya ku muntu olina kusooka mmirawo mangota akaba kalaavu macuwa That has rejected a lot of suitors. They were not my nagamba waayi oganya abasajja bangi yabusi kika kyange mbono gwogenze naye yabbye omutima gwo Ya, To meet him. butuufu njagala mulabako when you meet him. waayi oli mulaba That is sharpening your head. Like waayi ndabe ku musajja oyo gayo oyo asobodde okumenya oya Keep your happiness to yourself. waayi byekuumira ojja mulaba Leave. No. kati kyayiwe yamuyozaayoza bambi okuba omanyi okugwa mu laavu kintu kya njawulo ate kintu kya bbeeyi Listen, owaayiwuliza son has been missing for the past 24 hours. muwala wange abuze He reached us. essaawa 24 taliiwo yaba abuze kyokka mukulu taata No, I've not. labayo sinaba I'm coming over any money from now, please. naye ekintu kyonna ky'oba ofunyeeyo ojja ontegeeze kandi Please, I want my daughter back home safe. taata ayagala kimu muwala we Can do to help me. abeere ng'akomawo ewaka tegedde ensonga eyo omuwala yadduse tayagala bintu byamufumbiza Anybody that has any information that will lead me to her. bannaye Somebody omuntu yenna alina amawulire gonna agamuntuusaako muwala wange ŋŋenda muwa obwana bw'ensimbi kati mukwano gwe taamuweeyo manye oli naye tayagadde ssente asula ntebe kubayita ababiri kati obudde nga bugenda omuwala yagaana okuddayo ewaka ate ali ne lujjooshi lwe wabula ate bwaziba ne buziba ng'omukulu talabikako Josh nga tannadda omuwala otulo twamubula ofiikale ffe tukimanyi bulungi nti ayagala Josh ali mu laavu naye ne Josh kale asiima era beenywegera n'omanyi munnange ebintu bya kati kizibu kyakujajinga omukwano ng'obudde bukyali olaba abantu bagira n'azaala mu muntu n'agamba nti tamwagala gwe n'ensi ogimanyi omanyi we yatuuka naye ng'okoze byonna n'onywegera n'okola biki n'ogajambula kabe kasinga n'okola n'emize egy'okutukuza essowaani manyi we twaba nga abate emmere ewooma weekanga essowaani ogitukuzza n'olulimi
ng'engalo tezikyasobola kati oyinza n'otukuza essowaani naye ng'olaga omuntu tomwagala bannange kati oluvannyuma omukulu ng'atuuka Why are you sleeping here? owaayi lwaki weebase wano So where have you been? bannange obadde wa Where have you been? I've been bannange obadde oli oke tewali wakuluma tebakuteeko Okay, I naye ndi oke don't work. just mbadde ku mulimu Called you. era nga n'ebizibu bingi emirimu mingi sonsonyiwa obutakukubira era naawe neeraliikiriza onsonyiye kale I am going to take ate n'ekirala genda kusitula nkutwale mu buliri wow abaana bali abo bagamba kale ndi wano ndi mu relationship tebansitulangako kati onazze kubanja mukazi we mukazi talabikako You know that if this marriage deal doesn't work, owaayo kimanyi bulungi that will joke. singa obufumbo buno tebukola tetugenda signinga contract You be so insensitive neggwe to talk about business and marriage. lwaki ebintu by'obufumbo biyingiza mu Now bizinesi my daughter is missing. okimanyi bulungi muwala wange yabuze That business is not something I joke with. anti munnaye bizinesi ya taata si muzannyo That is also not something I joke with. nange njagala okimanye nti muwala wange si kyekintu kyenzanyisa So owulidde the reason she ran away, okimanyi bulungi gw'ensonga lwaki yadduse feel responsible mu kifo ky'okuwulira ekwatibwako about deal. tumunoonye babiri oli wano okulukunyiza diiru z'okulembeza taata tekyamusukkako teyaga ate mumanyira nnyo kisusse Call me nkubira to do business. bw'oba oyagala okuyingira bizinesi I'll take my leave. nze kanteme taata omuka muli bize omwana amuwaayo omwana anaakomawo biki ddala ebyaddirira era biki ebiddako ate munange wenkasussa wano nkuba bukubi miggo nze ne babesiti bafamire besitizi ate tusazeewo tukakomye naye ng'ekitundu ekyokubiri nakyo kyafulumye ddala ku youtube channel yaffe vijje joshike films official twagala tulabe biggwera biki ebyaddirira naye nga nagambye besiti essaawa zino tukyetaaga bavijje ab'enjawulo omuntu yenna ali eyo nga vijje nga mukwano gw'omutemyeko omugambe nti nanoonyeeko vijje joshike ajja kuba asobola okufuna olukusa olwogerera ebinigeria okuva e nigeria atandike naye ofuna ku ssente mu youtube osegeera ekintu ekyo so nga ate vijje oba joshike productions house ate mwanattu kugamba nti nno tukyetaaga bavijjes ab'enjawulo basobole okujja ekintu kino tukifa bakule vijje dax ku screen yo ye kwali nnyo firimu ze zinoonyeeko teekako vijje dax films mu groups zaffe toddamu kusubwa ku 0758 74 34 ompeerezaako message toddamu kusubwa ensonga tuba tuzitambuza bukako naye nga babesitimbaganya ebitenkanika love you so much it's me your boy vijje joshke thank you for subscribing liking and sharing bannange mukola byansuso oh my god lwaki sibasiibula bayibayi kasinkane katundu kafe akokubiri olwedde nako kafulumye dda joske